Ngenda maaso n'okubuuzaako yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza kutegeeza nti okola ky'amaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Poliisi leero mu kibuga Kampala ekutte aba human rights activists ssaako ne balooya abadde bagezaako okwekalakaasa gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Oli ku Yogi Updates TV kw'osinza okuba ng'otuwuliriza ng'era okola ky'amaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Tannaba kuba ng'otweyungako muganda wange nkutegeeza kiri wansi waliwo ekigambo subscribe kikonemu ojja kuba otweyungako ddala bulungi nnyo osobole okukipingibwa ng'oli updated buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda. Jjukira nti olunaku olw'eggulo balooya okuva mu Uganda Law Society baavudde ne bayangirira okwekalakaasa nga bwe bagenda okukunga balooya bannaabwe bagende mu maaso n'okuba nga beekalakaasa ssaako n'abo abawagizi ba looya Aaron Kiiza eyakwatibwa. Okwekalakaasa kuno kwali kugendereddwamu okuba obutali bumativu mu ngeri omulamuzi wa military court martial bwe yakwata Aaron Kiiza n'amusindika eruzira ewatali wadde kwewuliriza. Tujjukira bulungi nnyo nti Aaron Kiiza looya wa Besigye Nnakinku ku lunaku eziyise emabega ng'ennaku z'omwezi 7 yakwatibwa wali eri e Makindye ku military court oluvannyuma lw'okuwanyisiganya ebigambo n'omulamuzi. Omulamuzi n'amukuba contempt of court n'amusindika eruzira amaleyo emyezi 9 ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. Kati kino tekyasanyusa balooya era baagamba nti nno kino kimenya mateeka ate era kiraga nti nno juliko ekitongole eky'essiga eddamuzi tekiri independent, tekyetengeredde kyo nga kyo. Kati baataddewo okwekalakaasa kuno nga baagala balaga obutali bumativu bayige okurespectinga balooya barespectinge amateeka bayige n'engeri amateeka gye gakolamu okulaga amaanyi amateeka ge gayina n'engeri gye gayinza okuhandolingibwamu ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. Y'ensonga lwaki badde bategese kuno okwekalakaasa naye oluvannyuma lwa poliisi okitegeerako teyabaganyizza era bano abadde batandise okwekalakaasa ebakutte n'ebaggalira mu kaduukulu aka poliisi gwe mukwano gwange ali eyampuliriza era wenjogerera abadde batandise okwekalakaasa bali mu kaduukulu. Jjukira nti bano bagenze okupulaaninga bino byonna nga baagala okukunga eyo yonna abawagizi basobole okuba nga bamaakinga nga bagenda wali eri ku military court e Makindye nga balaga obutali bumativu bwabwe naye ensonga tezibagendedde bulungi gwe mukwano gwange ali eyampuliriza abeekalakaasi. Tugenda kuba nga tukuwa ebiddirira tukuwe feedback follow up ku biki ebigenze mu maaso ku kitongole kino ekya Uganda Law Society nga bagenda mu maaso n'okutegeka okwekalakaasa. Bategeeza nti nno mbaagala nnyo mubale kwekuumira ku Yogi Updates TV.